Yozefu Tamale Mirundi bamuzalira ku kyalo Matale Kalagala mu tawuni kansi y'e Kaliisizo mu disitulikiti y'e Rakai. Ono mwana wa mwenda mu baana Mmole Namatovu be yazaala teekako n'omugenzi Yowaana Tamale Mirundi. Maama wa Mirundi yategeeza nti tajjukira bulungi mwaka ki gwennyini mwe yamuzaalira, wabula nga ky'amanyi yamuzaala wakati wa 1960 n'1964. Mirundi bw'atyo okujja mu Kampala gwali mwaka gwa 1979 ng'azze okusoma secondary. Ono yagenda ku Lubaga Senior Secondary School okubeera ng'akwasaganya emisomo gye, nga bwe yamala yeegatta ku Makerere University. Ono bw'atyo baamutikkira degree mu Mass Communication okuva ku Makerere University, kyokka nga yatandika okuwandiikira olupapula lwa munno mu 1981 ng'ali mu siniya ya kusatu ku Lubaga SS. Mu 1998 ono yava mu lupapula luno olwa munno n'atandikawo empapula ezaali ebbiri okwali The Voice teekako ne Reporter. Kyokka empapula z'omukulu ono zaalemererwa okubeera nga zivuganya empapula ezaaliwo akaseera ako, bw'atyo n'azeesonyiwa. Ekisinga okwewuunyisa y'engeri Tamale Mirundi ono gye baamulabamu nti asobolera ddala okukola emirimu gy'obwamawulire. Yali mu siniya ya kusatu mu 1980, omusomesa eyabasomesa n'abawa waako ow'okukola nti buli omu akoleyo emboozi gye yeerowooleza obwerowooleza. Ye Mirundi kye yakola, yawandiika emboozi ng'alaga nti yali yeekubyemu ekifaananyi nga ye kabaluwa ak'omukwano akaali kawandiikiddwa, bwe katyo ne kaweerezebwa nga bakayisa mu post office. Era akabaluwa kano Mirundi ke yali yeekubamu ekifaananyi nti yeye yawandiika ng'alaga nti omusomesa ye yakajja mu post office n'akateeka mu kaleega ke, bw'atyo n'agenda ewaka. Nti bw'atuuka ewaka, omusomesa yeeyambula yina n'asigala bute, n'atandika okusoma akabaluwa kano. Wabula mu kasoma ko kaali kali mu kumulingiza wakati mu magulu ge. Waako oyo Mirundi gwe yakola yali tamanyi nti agenda kukyankalanya kumpi essomero lyonna, oluvannyuma lw'omusomesa okubeera nga waako ono yamukwata n'amuwa edittica. Omukulu w'essomero yabuuza Mirundi oba yategedde kye babadde bamugambye okukola. Mirundi n'akakasa nti yakitegedde. Olwo abakulu b'essomero baatuula okusalawo kiki bagenda okukolera omuto ono, era nga wayiseewo ennaku eziwerako Tamale Mirundi ono baamusonyiwa. Kyokka ng'omukulu w'essomero mu kumusonyiwa yamutegeeza nti amusonyiwa lwa nsonga emu nti asobola okubeera ow'amawulire omulungi ddala. Okuva olwo Mirundi teyaddamu kutunula mabega, era n'atandika okukola obwa part time ng'awandiikira olupapula lwa munno. Yozefu Tamale Mirundi okubeera ky'abadde abadde akyesigamya ku ngeri gye yakulamu ne gye yakulira. Yategeeza nti ku kyalo gye yakulira baali balina abaseziteekako n'abalogo, era nga yabalabako ye mwennyini n'amaaso ge. Agamba nti famire y'ewaabwe yali ya njawulo nnyo, wabula nga ne ku kyalo kwe baakulira kwaliko empisa z'otalabanga. Ajjukira olunaku lumu waliwo abantu 9 be batta nga bano baali babalanga kubba matooke teekako na nkoko. Ekyalo ky'ewaabwe yategeeza nti baali tebakkirizaako bantu basiiwufu ba mpisa, yadde nga baali tebalina kkooti ya ku kyalo, naye baasobolanga okugonjoolanga obutakkaanya obwabeerangawo buli omu n'afuna obwenkanya. Mirundi yategeeza nti waliwo abasajja ku kyalo ky'ewaabwe nga bano be baamuleetera okubeera nga kyali nga yekkiririzaamu, teekako n'okubeera nga talina gw'atya. Abamu ku basajja be yayogerako kwe kwali Peetero Nswa, ono nga Church yamugoba, ne bategeeza nga bwe batajja na kumuwa masakalamentu. Nswa yali musajja musambi wa kyalaani, wabula olunaku lumu ku Krismasi yazuukuka ng'alowooza mukyala we yamuteekeddeteekedde ekyenkya, wabula agenda okulaba nga tewali yaddaako okusuula mu ttama ng'ate ne mukyala we taliiwo yagenze kusaba. Peetero Nswa yakwata omuggo n'agenda ku Church n'asanga mukyala we ng'afukamidde maaso g'ekibumbe kya St. Joseph. Nswa kye yakola yakuba ekibumbe kino kyonna n'akimenyaamenya, nga kino kye kyaleetera Church eno okuba ng'emugoba. Era ebiseera ebisinga obungi Mirundi ono yagendanga ku nnyumba ya Nswa enkuba bwe yatonnyanga akakasize ddala, obanga n'ewa Nswa enkuba yatonnye. Yadde nga bannakyalo beesamba musajja mukulu ono Peetero Nswa, naye yayongera kubeera musajja w'amaanyi ku kitundu. Mirundi omusajja omulala gw'agamba gwe yalabirako
n'afuuka kikyali baali bamuyita Kasumba. Kasumba ono abantu bangi baali balowooza nti agenda kufa oluvannyuma lw'okuba Priest emiggo, nga Priest ono yali amulanga kuba nti yali ayenze ku mukyala we. Omulala baali bamuyita Lwabukyokyo, yeevaamu n'akuba Nazaalawo oluyi. Lwabukyokyo talina kintu na kimu kye yaba, nga yayongera kubeera w'amaanyi ku kitundu ng'abantu bamutendereza. N'olw'ensonga eyo, abantu abafaanana bwe batyo bwe baaleetera Mirundi okubeera kyabadde, ng'ayogera ku buli kintu kyonna ku buli muntu yenna awatali kutya. Wabula n'ategeeza nti amalala go yali yagajja ku nnyina. Mirundi yategeeza nti maama we yali mukyala wa njawulo, nga talinga bakyala balala ku kyalo Matale bwe baali, era nga nnyina teyeenyigiranga na mu lugambo. Mirundi ono bwe yeesimbawo okugenda mu Paalamenti, yagaana okukola ebintu ebimu, okugeza ng'ogenda mu basawo ab'ekinnansi oba okusasula ssente mu kyaki bamutendereze. Abalonzi mu constituency ye ddala mbutuufu bakkiriza nti Tamale Mirundi yali muvubuka muto omugezi, wabula olw'engeri gye yali yeeyisaamu emu yali yiye yekka nga si y'abantu ba bulijjo mu kitundu ekyo, ensonga lwaki tebaamuwa kalulu. Mirundi yakula ye nga wa njawulo, era ng'abantu baatandika okutegeeza nga nnyina bwe yali yazaala omusambwa. Omugenzi Joseph Tamale Mirundi yategeeza nti yadde yali yafiirwako abaana babiri olunaku lumu, wabula olwo si lwe lunaku lwakyasinze okubeera ng'anyolwa mu nsi eno, ng'olunaku lwe yategeeza olwasinga okumunyiga n'okumuyisa obubi lwe lunaku kitaawe lwe yafa. Ate olunaku lwe yategeeza lw'atayinza kwerabira mu bulamu bwe, lwe lunaku abasajja bonna abaakulira mu byalo lwe bajjukira, olunaku lwe baasooka okujja mu kibuga Kampala, era nga Mirundi agamba nti gwali mwaka gwa 1979. Mu 1981 Mirundi ono yafunyisa muyizi munne olubuto, era nga mutabani we yasooka baamuzaala mu mwaka gwe gumu ogw'e81. Era muganzi wa Mirundi ono olwamala okuzaala, abafamire ye ne bamutwala e London. Famire y'omuwala baali bagagga, nga ye Mirundi bamulaba ng'omuntu omwavu atalina biseera bya maaso bitangaavu. Wabula Mirundi yatuuse kufa, ng'ategeeza nti ayagala abafamire eyo babeere nga bakijjukira nti baali bamulaba ng'omuntu omwavu atalina biseera bya maaso bitangaavu. Mirundi kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2003 omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Museveni yamulonda okubeera omwogezi we. Omulimu guno musajja mukulu Mirundi yagwaniriza n'emikono ebiri, era nga yakola kyonna ekyetaagisa okwogera buli kimu kyonna okubeera ng'awolereza mukama we. Wakati ng'akola omulimu gwe guno, abantu bangi abaatandika okumwegomba, kyokka era nga mu ngeri y'emu yafunamu abalabe bangi. Omulimu guno omusajja mukulu ono yagumalako emyaka 12 mirambirira. Wabula olunaku lumu, Pulezidenti Museveni yali asibye mu kitundu eky'Etteso, wabula nga mu kkomawo yali alina miitingi yali emulinze, omwali okuwuliriza ensonga za Press Secretary we Tamale Mirundi. Era nga miitingi eno ye yaggalawo kateni ya Mirundi okukola nga Press Secretary wa musajja mukulu Museveni. Musajja mukulu Museveni yali alagidde Sabiti Muzeeye yali Deputy Commander we SFC okuleeta Tamale Mirundi mu State House Entebbe mu miitingi yali eteekeddwa. Nti obunkenke bwali bw'amaanyi nnyo, era ng'abamu ku bantu abaali mu miitingi eno baategeeza nti abamu ku baalimu mwalimu omukyala Linda Nabusaye yali Deputy Press Secretary, era nga ye yadda mu kifo kya Mirundi nga bamaze okumuggyako obuvunaanyizibwa. Mwalimu Kano Edith Nakalema ng'ebiseera ebyo yali ku ddala lya Major, ng'ono yali President Private Secretary. Era mwalimu ne Lieutenant General Proscovia Nalweyiso ng'ebiseera ebyo yali ku ddala lya Brigadier, ng'ono yali advisor wa President ku nsonga za security. Lucky Nakyobe yali State House Controller, naye yalimu mu meeting eyo. Meeting ng'emaze okukkalira, President baamuzannyira akatambi akali kagambibwa okuba nti byali bigambo bya Mirundi bye yali ayogedde ng'ali mu kuyisa amaaso mu President Museveni nga bw'atendereza Oweekitiibwa Amama Mbabazi. Mirundi naye mwennyini yakakasa nti akatambi ako baakazannya, wabula n'ategeeza nti kaali kajingirire. Kyokka
Yagattako nti ogwo si gwe gwali omulundi ogusooka okubeera nga batwala obutambi bwe bajingiridde wa Pulezidenti Museveni. Ti era omulundi gumu waliwo abaava e Mengo n'akatambi akajingirire ne bakatwalira Pulezidenti Museveni kyokka n'akagaana. Mirundi yategeeza nti bagenda okuzanyira Pulezidenti akatambi kano akaali kalaga nti awaana Mbabazi wali wayiseewo emyezi 2 nga Pulezidenti bamuleetedde akatambi akalala akaali kalaga nga Mirundi bw'avuma mukyala we. Era Pulezidenti yamubuuza kuva ddi ng'atandise okuvuma mukyala we. Mirundi era bw'atyo n'ategeeza Pulezidenti nti kirabika abakyala beeteefuteefu okumutta kaasibe ebintu byagende. Wano Pulezidenti kwe kumubuuza ngeri ki gy'ayinza okubeera ng'amukuuma. Mirundi kuno yagattako okunnyonnyola nga bwe waliwo waitress mu kifo ekisanyukirwamu ku Wington Road mu Kampala eyamutemyako ng'amugamba nti waliwo abantu abaali bamutuukiridde ne bamutegeeza nti abwe Mirundi ye yalimu obutwa. Pulezidenti bw'atyo n'alagira ebyokwerinda bya Mirundi bibeere nga byongezebwako. Olwo omukyala Nabusaayi ne bamuwa ekifo ky'obwa Press Secretary ate Mirundi ne bamulonda ku ky'obwa Presidential Advisor ku nsonga ez'amawulire. Ensonda ezimu mu State House zaavaayo ne zikakasa nti ddala mutuufu Pulezidenti yanyiiga nnyo olw'akatambi ke baali bamupuleyingidde nga mulimu ebigambo ebivuma mukyala we. Omukulu ono Tamale nga bamaze okumugoba teyakirumamu yategeeza nti abaali emabega w'okumugoba kwe tebaali balala wabula baali basajja ba Mbabazi. Era yategeeza nti Mbabazi yali alina bamafiya nga n'engeri gy'akolamu emirimu gye kiba kizibu okumutegeera. Nti era abantu bangi baavaayo ne bakubira Mirundi ono nga bamutegeeza nti Pulezidenti Museveni yawagira Mbabazi olw'ensonga nti abantu abali mu kulwanyisa Mbabazi ate Museveni be yagobanga. Mirundi yategeeza nga Mbabazi bwe yali alina abantu abawererako ddala n'abali mu intelligence ti nga ne mu State House baali baatuuka dda. Olw'ensonga nti Mbabazi yali asobola okulwanyisa nga tomulabye nako. Ti era ebizibu bya Mirundi byeyongera okuva ku lunaku lwe yali atandise okulwanyisa Mbabazi ono. Kuno yateekako ti era akimanyi bulungi nnyo abantu abaasinga okusanyuka ng'agobeddwa be baali abantu ba Mbabazi. Teekako n'aba opposition olw'ensonga nti yali abafuukidde akayinja mu ngatto. Kuno Mirundi yagattako ti abantu abalala abaali nga si basanyufu n'engeri gye yali akolamu emirimu ye yali minisita w'ensonga z'obwa Pulezidenti musajja mukulu Frank Tumwebaze. Musajja mukulu ono anajjukirwanga nti abantu bangi nnyo be yali tatya ng'aboogerako nga bw'aba alabye. Ono yatwalirangamu yali nankulu w'ekibuga Kampala Jennifer Musisi, abakulu e Mengo, abakulembeze ba Church ne Buyisiraamu n'abalala bangi. Era ng'ebigambo by'omukulu ono buli lwe yabyogeranga abantu abasinga balowooza nti bwabeeranga bubaka bwa Pulezidenti ng'abuyisa mu Mirundi. Obumu ku butambi bw'amaloboozi ga Mirundi bwakakasa nti bwali bujingiriddwa bwali bugamba nti ng'enakusomeza 3 June waliwo meeting eyakubwa ng'erimu ne kampuni eddukanya emitimbagano gya Barack Obama. Nti era kampuni eno yaleeta proposal ya biliyoni 4 nga baagala babeere nga bwe baddukanya social media za musajja mukulu Museveni. Era akatambi ke kamu kali kagamba nti Pulezidenti yabuuza Mirundi ludda wa gy'ali. Brigadier Nalweyiso n'afuluma wabweru okubeera ng'amuyita. Mirundi yagaana olwo Nakalema n'akwata essimu okumukubira. Mirundi n'atandika okumuvuma oluvannyuma n'aggyako essimu. Era akatambi ne kategeeza nga Mirundi bwe yali agamba nti bano baali baagala kubba ssente za Pulezidenti Museveni. Wabula Mirundi yategeeza nti Nabusaayi yali mukyala mugezi nga tebasobola kumukozesa kulwanyisa Mirundi era nga baalemererwa. Kubanga Nabusaayi ne Mirundi baali bakozeeko bonna nga tebanabana kugenda mu State House. N'agattako nti ye munnabyabufuzi omugezi ng'ensonga lwaki Pulezidenti yamulaba ng'akyali mu DP n'amuyitayo okubeera ng'amuwa ekifo ky'obwa Press Secretary. Mu biseera bye bimu musajja mukulu ono Mirundi nga ye Press Secretary wa Pulezidenti yalondebwa okubeera advisor mu kabinenti ya Issa Baluuli mwogezi butamanya. Musajja mukulu Tamale Mirundi Yozefu aliisa obutabo obuwerako babuyite bu pamphlets wabula nga badde abutunda layisi nnyo. Musajja mukulu ono ng'oluusi bw'abeera asiimye asobola n'okuwa obwereere. Obumu ku bwo bwe yawandiika
mulimu The Making of Besigye, The Battle Over Binazi Money, Uganda Soccer teekako n'obulala. Okuzzaako emabega muri 1998, Tamale Mirundi yawulira ng'akozeseddwa nnyo mu lupapula lwa munno, n'asalawo okutandika empapula ze bbiri. Okuli olwa lipoota teekako ne The Voice. Kyokka ono teyasobola kubeera ng'avuganya empapula ezaaliwo ezaali eza kkala, nga kw'otadde ne New Vision eyali ekulemberwa William Pike akaseera ako. Tamale Mirundi yadde nga yakola erinnya mu mawulire, kyokka ate yali akyejjusa nnyo kubeera nti yasoma amawulire gano. Yategeeza nti amawulire kye kintu ekirwawo kubeera nga kireeta ebibala ebirungi. Era ono n'ategeeza nti abantu abategeera bizinensi kibeera kizibu nnyo kubeera ng'asiga mawulire gano. Joseph Tamale Mirundi eyali press secretary wa President Museveni yafudde ku lunaku olwokubiri nga yafiiridde mu ddwaliro lya Kisubi Hospital mu Kampala ku ssaawa 5:04 ez'ekiro. Ono abadde amaze omwezi ogusooba mulamba mu ddwaliro lino, kyokka nga badde atandise okulabika ng'akuba ku matu. Ku lunaku olw'Essande ne Mmande, ono yali alabikira ddala ng'azza engulu. Abasawo baategeezezza nti babadde bamunuunamu amazzi mu mawuggwe, kyokka ku lunaku olwokubiri lwafa embeera ye yeeyongera okubeera embi, era bwe baagezaako okumusikamu amazzi mu mawuggwe ku mulundi guno gaali gavaamu n'omusaayi. Tamale Mirundi afudde alina ebirooto, ng'ebimu ku byo kwe kubeera nti yali ayagala kuddamu kukola mawulire ag'empapula, era ng'ategeeza nti ebimu ku byuma yali yabigula dda nga byabadde akozesa okuba obutabo bwe. Ng'oggyeko okuddamu okukola olupapula lw'amawulire, ono abadde agamba nti ayagala kuteekawo essomero ly'ebyobufuzi nga terisosola mu myaka, byabufuzi omuntu byakkiririzaamu, nga lyaniriza buli muntu yenna. Omugenzi abadde alina takisi, wabula nga yategeeza nti si kye kyamuleetera okubeera ng'alwanirako abatakisi mu biseera nga KCCA eyagala obbagoba mu Kampala. Yategeeza nti taxi industry nnene ate nga ngazi, ng'omuntu omu okugoba abantu bonna abakola mu industry olw'okuba baagala kutereeza kibuga Kampala kibeera si kirambulukufu bulungi. Nti abantu ba bulijjo be bayimirizaawo ebyenfuna mu ggwanga, nga toyinza kumala gabagoba mu kibuga Kampala olw'okuba oyagala kibeere kiyonjo nga tokoze enteekateeka nnuŋŋamu. Mirundi omulundi gumu baamubuuza oba ng'anaddamu okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti, kyokka yamwenya bumwenya n'ategeeza nti ye musajja w'amaanyi era n'abantu mu constituency ye bamumanyi, n'akakasa nti bo batunule butunuzi balabe ekiddako. Musajja mukulu ono yadde ng'abadde alabika nga mukambwe, kyokka ebiseera ebisinga obungi abadde amanyi okusyamuka, ng'era bw'aba akyamuse ennyo akozesa ekigambo nnyabo Josephina. Ono ng'ate bw'aba asanyuse nnyo ekisusse, amanyi okukommonta akasegereeti teekako n'okkuba amazina. Ku mulundi omulala musajja mukulu ono Mirundi wajjukirira okuzina amazina, gwe mulundi akalulu ka Bukoto East bwe kaali kali mu kuddibwamu, Minisita Alintuma Nsambu bwe yawangulwa Namayanja Florence, ng'Alintuma yafuna ebitundu 46 ku 100. Ekyasanyusa Mirundi kwe kubeera nti akalulu kano kaalinga akali wakati wa Mengo n'Ensambu. Ensambu n'asobola okufuna ebitundu 46 ku 100, nga ye Mirundi yali alabira ddala nti Mengo amaanyi gaali gagikendedde. Musajja mukulu ono yadde ng'ebbanga ddene azze ayogera ku bakyala be ababiri b'alina, wabula amannya gaabwe azze agakweka. Era ng'ono ategeeza nti mukyala we omu asinzaako munne emyaka 10 gyokka. Omukulu ono waafiiridde ng'ategeezezza nga bw'agenda okuddamu okukola ne Pulezidenti Museveni yadde yali yalayira obutaddamu kukola naye, ng'ekyamukyusizza ky'ekyokubanga musajja mukulu Museveni yasasudde ebisale by'eddwaliro Mirundi gye babadde bamujjanjabira. Joseph Tamale Mirundi ennaku z'omwezi 17 ogw'omunaana olunaku olw'omukaaga gugenda kutwalibwa ku kyalo ky'ewaabwe Kalagala mu kitundu eky'Ekaliisizo disitulikiti y'e Rakai okubeera nga bagukungubagira. Olwo ku Ssande nga 18 ogw'omunaana musajja mukulu ono agenda kuba ng'aziikibwa, era ng'emikolo egy'okuziika gya kutandika essaawa 4 ez'okumakya ku kyalo Kalagala mu disitulikiti y'e Rakai. Era bannange mundeke ŋŋende, nze ebyange biwedde, mugende n'enkola yammwe mu maaso.